Lwa gavumenti lumanyiddwa nga Agada, ekintu ekiwadde abatuuze b'Entebbe ne Katabi essanyu. Oluguudo luno lwakumalawo obuwumbi obusoba mu 6 naye nga lwakolebwa mu biti 2 era ng'ekitundu ekisooka kyakumalawo obuwumbi 2 okuli okuzimba emyala, amataala n'abantu we bayinza okutambulira. Oluvannyuma ekitundu ekyokubiri kyakumalawo obuwumbi 4 nga kampuni ya Newton Construction Company yakwasiddwa omulimu guno. Engineer Kenneth Bagonza agambye nti baakuzimba oluguudo lwa Agada kubanga lwakugatta oluguudo lwa Ssebuggwawo awamu n'oluguudo lw'Entebbe, ate nti oluguudo luno agamba nti lubadde mu mbeera mbi nnyo ng'enkuba buli lwebadde etonnya nga lujjula. Town Council bwe yasaba oluguudo ne balulobinga Minister of Finance namwe ne mukkiriza oluguudo olukolebwe. Tekitera kubeera kyangu kubanga abantu batera kubeera n'endowooza nti gavumenti buli lweyagala okukola oluguudo kuba kufunamu, naye nzikiriza wano tewali kufunamu ng'omuntu kufunamu nga onera awadde essuubi ng'emirimu bwe gijja okulongooka. Tawo nga bwe likoze eki nga bwe liri kyenkuttemu nti wanaabaawo ekikomera kye baagala okusengula, ekyo bajja kisengula baddemu bakizimbe bwe kiri engineer. Ekikomera bajja kisembezaayo obagambe mukinzimbire wano. Ono agambye nti oluguudo luno bwe lunaba luwedde emirimu gya kwongera okulongooka, kyokka n'asaba abakwasiddwa omulimu okuwa abaana enzaalo emirimu. Sauda Namara, Town Clerk wa Katabi Town Council, agambye nti kirungi nnyo okuba nga oluvannyuma bafunye kampuni egenda okuzimba oluguudo lwa Agada, naye n'asaba abatuuze okukkiriza okuwayo ettaka kubanga tewali ssente za kubaliyirira. Okusaba ssente lujja kutukola ki? Kutwanguyira. Tubeegayirira nga tubasaba tukwataganire wamu ku lw'enkulaakulana y'ekitundu kino, nti wewa waliwo ekyetaagisa tuwuliziganye tukkaanye. Omubaka wa Busiro South Kenan Opio agambye nti gavumenti yakusigala ng'ezimba enguudo zonna okulaba nga zituukagana n'omutindo, naye n'asaba abatuuze okuli abavubuka n'abakyala okukola ennyo basobole okuganyulwa mu luguudo luno. Abakyala n'abavubuka tukole. That's the only way out of poverty. Tukole tetugaya mirimu. Tetugaya ki? Tulina okukola mwaka gw'olwedde kukoze eki? So Meeya wa Katabi Town Council Kajura Frank yebazizza abatuuze olw'okukkiriza nti oluguudo luzimbibwa awatali kuweebwa nsimbi. Kyagambye nti kirungi nga kyokka abanaamenyerwa ebikomera agambye nti byakuddizibwawo. Tusaba abatuuze bonna abali ku luguudo luno olwa Agada Road tukwataganire wamu n'abali mu bukulembeze bwa Town Council tulabe nga enkulaakulana ejja ewaffe. Tetululemesa, tulabe nga tukwatagana ne bakontrakita be bawadde okukola oluguudo tusobole okubeera nga tufuna kolansi. Tubadde n'okusomoozebwa kw'amazzi wano ng'oluguudo bwe mwala, naye kyaddaaki bigenda kukoma ng'oluguudo luno lutandise. Abatuuze tubamatize baweeyo ettaka tusobole okufunamu ekkubo kuba ligenda tuyamba okugatta lino ne kulire bakola waggulu eya Katabi. Sentamu Moses yakusakidde eggulire lino Crack TV amalindirire.